Yes, Fadi TV yujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna abagyekuumiddeko muli mutya bagita Fadi TV gyabalikata Saudi Arabia Oman mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga munfollowinga ne mbagamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu ka comment section tosigale nga onfollowinga mbebaza mbagamba nti muli big nnyo kubanga munfollowinga bambi likinga commentinga subscribinga nyiga ku kade Spice n'agamba sijja kuviiramu awo nange olubuto kandufune Spice naye yafunye dda olubuto era ng'ekifaananyi kitambuza oba singa yobuza bagamba Spice ddala kituufu olubuto lwa ddala oba ntumbi jjukira Shiba olunaku olw'eggulo yabadde ne show wali ku Wicket Oval erugogo era nga yabadde successful yajjuza yabimbizza abantu ne bazirika n'okuzirika kyabadde massive nnyo era ng'oni asobodde okuba nga alaga olubuto lwe wabula taata w'omwana beebuuza ani taata w'omwana manyi waliwo omwaka ogwayita Shiba waliwo amawulire agatrendinga nga bagamba nti baamukuba ennankane baamukuba mbu engalo mmotoka abasinga beebuuze eyamukuba engalo yo yamufunisizza olubuto setole ki ndoza mujjukira ebiseera ebyo saagendayo eyo saagendayo nnyo oyo saagala agendayo nnyo eyo naye nga ndoza mujjukira ebiseera ebyo bagwali mwaka ki yali 2022 akandoza 2022 oba nga ggwako oba 2022 oba 2023 kwogwo omwaka ogwo ogumundoza mubijjukira ebintu ebyo bagamba eyamufunisizza olubuto yamukuba ennankani mu mmotoka manyi Shiba avaayo nga gamba nti bakoze ki nti waliwo omukulu mu ggwanga eyagala okumwefunira nti era n'amukuba ennankani wansi eyo n'amukuba saagala kyogera bannange n'akola ki n'amukuba wansi ennankane naye kwegamba munnange olunaku lw'eggulo information yafulumye nga kiraga nti munnange Shiba yafuna olubuto ate olubuto olukulu nebifaananyi nga bwolinga olubuto olukulu munnange si kabuto kato kabuto kakulu ddala ebya ddala Spice naye avudde n'afulumya ekifaananyi nga bwokirengera nga munnange kiraga ni hali lubuto abasinga beebuuza n'essindi naye bamuteeka li waggwema baafunye bonna nti bali embuto lumu beeteeseza kweri bonna kufunira mbuto ku mulundi gumu asinga beebuuza nti bonna beeteeseza kufuna mbuto mulundi gumu sitoole ki kubanga Spice lubuto sindi lubuto Shiba lubuto bagamba yiyi abamu bagamba nti Shiba byeyakoze biswaza nti byeyakoze ebyokujja nga munnange ng'olubuto alukumidde bweru nti biswaza byakwerabisa nti maalo abamu tebyabasanyusiza bagamba Shiba naye walaze nnyo amaalo bagamba omuntu atega tuyinza kukola bintu bwe bityo Shiba lwaki walaze amaalo abasinga bamwataakinza abasinga bakoze ki bamulumbye nga bagamba nti byeyakoze nti byamaalo ate nibyabadde byakwerabisa musabasukabye nnyo munyige ku kaade bagita Fadi TV gimbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi era nga ne Spice mu mulinde muna agenda kubaazaala ssaawa yonna bintu bya competition kati manyi bano ba Spice ne Shiba badda bintu bya battle ne Sindi bali bintu bya battle oli bwafuna obuto noli ng'afuna beeteesa nti munange oba biteesa bwetiisa nti gwefuna nange ngenda afuna n'oli afune gwefuna nange efune n'oli afune Sindi funa Shiba funa Spice funa bonna ne bafunirakumu bonna abo bali mbuto essaawa zino gemawulire agatrendinga ebifaananyi byo munnange bitambula akadde kano ku mitimbagano lwakuba ekya Spice bagamba olwo si lubuto eyo ntumbi abamu bagamba nti olubuto lwa Spice nti si lubuto lwa ddala eyo just ntumbi ebigenda okuba nga bikomekerero n'awulira eno bagita Fadi TV gimbeebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga munfollowinga comment section bambi bweri awo obubaka buntire mu comment section tosigale nga onfollowinga abali ekata Saudi Arabia abasinza mu ggwanga erya Oman mbeebaza ne bagamba nti muli big nnyo kubanga munfollowinga mulinde Spice nagenda kubaazaala akaana essaawa yonna okuva nakaakati mbagala nnyo mwena likinga commentinga subscribinga nyiga ku kade Fadi TV mubeere bulungi sigala nga ogyekuumiddeko Shiba bw'ate munange yakigadde ng'afunye olubuto yakigadde yakisaanikidde yakifaabakudde yakimaliriza takyakola ki takyalimu ebyo